Daddy ne bw'onaayomba sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira pastor Bujingo muwagirireeyo, si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu poliisi. Leka abapoliisi bakole omulimu gwabwe. Bino si byakujjaku ng'otamidde. Bino si byawalagi. This is reality. Bw'aba Daddy ayagala kunoonyereza bati bamuwa omulimu mu poliisi. Naye nze ankubira essimu mbujjayo tukole pulogulaamu. Bwe sibayo abatemu n'abazudde ng'obazuulawa. Tamale Mirundi Junior lwe lutalo oluliwo wakati waabwe ne kitaawe. Ensonga nno ziri ku Pastor Bujingo. Okuba kwa Pastor Bujingo amasasi tebinnagwa. Nti bano babadde bakola analysis ku kiki ekyaliwo. Tamale Mirundi Junior nga yakugamba nti ensonga tagenda zigenda wala nnyo olw'ensonga y'okuba nti takola mu byakwerinda. Tamanyi nnyo kikyaliwo. Tamanyi nnyo baani abaakuba Pastor Bujingo amasasi. Nga ye kitaawe ali ku ludda lwa Pastor Bujingo bw'awagira nti ye mutuufu. N'olwekyo omutabani yagamba nti ffe tetukola mu byakwerinda, lwaki obinyingizaamu? Ebintu bino birimu okutwaliramu obulamu. Singa banaakunoonyereza ne bakutwalirako obulamu, oba nze ne banzijjawo, ani agenda okunenya gavumenti? N'olwekyo ye Tamale Mirundi Junior bigaanye abireseemu kitaawe akola okunoonyereza bw'onaayomba sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira Pastor Bujingo muwagirireeyo, si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu poliisi. Leka abapoliisi bakole omulimu gwabwe. Bino si byakujjaku ng'otamidde. Bino si byawalagi. This is reality. Bw'aba Daddy ayagala kunoonyereza bati bamuwa omulimu mu poliisi. Naye nze ankubira essimu mbujjayo tukole pulogulaamu. Bwe sibayo abatemu n'abazudde ng'obazuulawa. Daddy yandeke. Nze siyingira mu bintu ebyo. I have isolated sibiyingiramu. Family eyinza okuttisa. Family eyinza okuttisa. Baveeko baviireko ddala. Nze maama wange yaŋŋamba sibikusangamu. Nenzire wange ne neebaka. Kati nga bankubye amasasi Daddy agenda kukolawo ki? Nga bw'omulaba musajja wattu. Agenda kukolawo ki? Oza Daddy yagambye, saa Daddy agambye. Bino si bya Daddy kugamba. Bino si bya walagi. Si bya kunwa mwenge. Bino si bya kujjaku ng'otamidde. Bino si bya walagi. This is reality. Ntemu byesoni. Want to drag me into a murder case? Kazi Junior ndi musiru. Sina mama wangambulira. Tibitwe bivemu. Daddy ne bw'onaayomba sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira Pastor Bujingo muwagirireeyo, si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu poliisi. Leka abapoliisi bakole omulimu gwabwe. Leka sayidi ekole omulimu gwayo. Naye bw'onaaba omaze okunwa walagi ojja otamirire ku live. Saa Bujingo abatemu abasse Bujingo mbamanyi nedda. Letonteekamu. Don't put me there. I have a life. Abantu bafiirwa abazadde obulamu ne butambula. So tonteeka mu ntalo z'abantu abo. Mwozi project nene. Si ffeffeka abalina okwogera. N'abalala boogereko. N'abalala boogere. Gasumba nga tannakola live. Mukwano gwa Bujingo ennyo ye nga tannakola Facebook live. Nze Junior nze abagikola. Twabala mu data yamubula. Kwabe babimanyi. Nali badde nsuubira Balamu chairman MK project okwati ali ku Facebook atubulira omutemu gwe bagobye ono. Ebintu ebimu tubyegenda empola byotamanyi tubyenyigaamu because you want talkability, you want shares. Nze Junior ndi diplomat. Aba mumwagalambe nze I can't be my father.
era mujja kulaba difference nze sobola bayi ekyassa mutabani wa Nadduli jakana kwagala kubanga taata we olunaku lw'oyagala okoppe kalakita ya taata wo naawe okole byakola ogenda kufa kyovula ze sibigendamu gwali opuliddeko nga nvuma lwaboogo oba Jenuna Lweyiso oba Franka tumwebaza mbavumire ki baali bankoze eki oba taata wange ayina entalo zize ng'omuntu nze tezinkwatako sina mulwanirako gwali abeeko omwana alwanirako taata we ku ntalo ze so daddy don't make me to look bad because you don't care. Saako muzadde atafa ku bulamu bw'abaana be nuga n'ebintu bino mbirimu naye abaana be omuntu asobola okunzita in the process oli mu kudifendinga Bujingo ne by'odifendinga tobitegeera tebannabe kubuuza nako poliisi esirise amagye gasirise minisita akwatibwako ensonga owa internal affairs agambye naye bimubuzaabuza kati ovaayo otya really daddy lwana ntalo zo nze sinnatuuka kulwana ntalo na muntu nze ne bwesanga mwami Lwaboogo mubuuza nimuga mwami Lwaboogo gyebaleko netambula nenyenda era bwensanga Franka tumwebaza mubuuza kubanga nze byonna ez'entalo ze balimu sibanya zesobolako mu State House kati nange nzije mpalanireko taata wange mbu nange byebya Sajjakana Nadduli mutabani wa Nadduli okwata entalo za taata wo naawe n'ozeyingizaamu agirira eyo akalaga ke kabonera akalaga nti omwana ono atandise okulaba ebigenda mu maaso olwagenda ggula obwongo bwe akuze ebintu bino Tamale Mirundi yayagala avuge ekintu kino akiyingizemu ne mutabani we yazimba Tamale Mirundi alijja kubanga ye yamanya nti ekintu ekyo bw'atyo bw'azzaakola emizannyo gye bw'atyo bw'azzaabeeramu abeezaawo obulamu bwe bwogera ku buli nsonga eguddewo kasite bange ekwata ku gavumenti ya Uganda gy'amanyi ne gy'atamanyi ayagala ave agidisikasingeko omwana ono abadde abikola ebbanga eriwerako ng'ayagala kufaanana taata we wabula ku nsonga ezize zibaawo atunuddemu n'alaba nti naye ne bw'okolera abantu bano naawe bakusaanyaawo taata yeesiga ki okunnyingiza ekintu ky'alabira ddala nti abantu bangi abakifiiriddemu ekizampo gy'ayinawo ya mutabani wa Haji Nadduli Jakana Sulaimaani Nadduli ensonga ezaamussa kwagala kutambulira mu bigere bya kitaawe ate nga naye alaba nti muntu akula naye alina obulamu obwo okutambuza alina abantu ababe ab'okulabirira n'olwekyo agamba nti asazeewo yeesale ku kitaawe kubanga kitaawe byamuyingizaamu alaba obuzibu obubirimu akimanyi nti kyangu kyakuyingira mu ntalo za kitaawe n'awunzika nga naye aluguzeemu obulamu ng'abaana b'abalwanyi abalala bwe bazze bakikola n'olwekyo atandise okuggula obwongo bwe kwagala kubanga taata we olunaku lw'oyagala okoppe kalakita ya taata wo naawe okole byakola ogenda kufa kyovula ze sibigendamu gwali opuliddeko nga nvuma Lwaboogo oba Jenuna Lweyiso oba Franka tumwebaza mbavumire ki baali bankoze eki oba taata wange ayina entalo zize ng'omuntu nze tezinkwatako sina mulwanirako gwali abeeko omwana alwanirako taata we ku ntalo ze so daddy don't make me to look bad because you don't care. Saako muzadde atafa ku bulamu bw'abaana be nuga n'ebintu bino mbirimu naye abaana be omuntu asobola okunzita in the process oli mu kudifendinga Bujingo ne by'odifendinga tobitegeera tebannabe kubuuza nako poliisi esirise amagye gasirise minisita akwatibwako ensonga owa internal affairs agambye naye bimubuzaabuza kati ovaayo otya
Really? Daddy. Lwana ntalo zo. Nze sinnatuuka kulwana ntalo na muntu. Nze ne bwesanga mwami Lwabogo mubuuza. Nimuga mwami Lwabogo gye baliko. Netambula ne nyenda.